Nakuwamba uwambi kazindalo. Sekenda bye. Atende uwambi wako. Beko bana n'omukulu. Sentebe sebo kakati ebimasko yatusomeseza abaana baffe nga ye ali bwatyo kakati abaana basasira baana ali bwatyo lokosasire ffe tusooke tuyite class by class y'abazadde naye nekitulemererwa olw'embeera gye tulimu etali nnyangu naye nga twogerera olwaleero n'ekisinza otutuuza wano kwe kuba nti nno tutuusizza ekiseera ne twekuba mu mitima nti ekintu kye twagaana kubeerawo emabegakaawo kirina okubeerawo era mbeeyanziza nnyo mbeeyanzeege olwokuba nti nno mwalabye obwetaavu bangi mu mmwe mubadde mugamba temumanyi ekibiva ku ssomero lyammwe naye communication gye tulina wakati waffe nammwe yakutuma baana bammwe naye abaana nga bwobamanyi oluusi omugamba kino eyanayogera kiri naye neyanziza neyanzeege okubalabako bwe tuyimiridde olwaleero abaana b'essomero tweyanziza mutuwadde abaana 333 bwe twagendera mu covid baana nga mu 2020 eyo wadde nga tebannazisoma mwami byabali James mwamugamba asigale ku lukiiko kubanga bwe mwagala mukamwake yayatula ebigambo bino nze sisobola kukola na Mr. Asiimwe ekyo ensonga ze azimanyi kati bw'amala okwogera ekyo terasobola kukolagana nange nze ng'omuntu mwali mwagala ddala ngende mufukambire nti mwami byabali jangu tukole ffenna oba edda mukirowoozeemuko kubanga ne mwogedde bikiganye ebizibu ebiri naye oli bw'agamba nti no sijja kukolagana naawe mu lujjudde lw'abantu olwo ebizibu tugenda bigonjoola tutya teyakoma okwo bawandiika ebbaluwa bazitutte gye bazitutte bagenze mu mawulire bakoze eki akibagambye nti nno olukiiko lwa PTA terulina buyinza bukole ebyo balina kuyita mu ki boodi ate enfu bijangu mugambe nti erinnya byabali James nze siri muganda kuba nina n'empaako ajeeri tajja kubayita guno olwaleero tulina bakama baffe abali wano nga bebazze bamaze kumukaka kululikawo ye yamukaka n'alyoka ajja leero gombolola ye mukase kati ani agenda okuddamu omukaka tti bave wano nga batusalidde amagezi bano bennyini nga be bayise omuntu wabe bave wano nga batusalidde amagezi tuwonye tutya ekizibu kino tetujja kulonda ekizibu si PTA ekizibu si PTA kubakira tuwaka mutabite ya sente zaffe zakozesa sente yetawanya naye oteekawo ate nga tulaba byokungu buli kyemukozesa bimala kuba byampaka buli kyemukozesa bimala kuba byampaka
bakama bange nsaba tuve wano nga tumaze okugonjoolera ensonga zino si kulonda kubanga okulonda nalonda nga tujeewo kizibu si kyakuvaawo olwaba basobola otuukirira mwami miyingo amututegereze nti empunge twafa dda ngawe bamulese bwetunateekateeka esinga wano nga tulaga n'accountability yaffe y'emyaka gyaffe gyamaze wano wajja n'accountability yaffe y'emyaka gyamaze wano natulaga ne baka statement nga si bya kutunyumiza bunyumiza twagala tulaga accountability okuva oyajja wano watulaga nti sente zatangira bwezi kapesa okulanda ajja bwati sente za construct zajja bwezi atatubirabako nga kiwe nga mukomyawo omuntu waffe nga abusomerako biki okusinga tunatambulira mu kusika omugwa kuno abalala bakola ebitambula ffe tudda buzima be naye njagala mbuuze kati olwaleero lwaki mugambe yeefuula nti talina kyatini be bakansala batya mwe mulina okulumirirwa essomero lyammwe ery'ekitundu naye temulirumiriddwa bano tebalirumiriddwa lesitezikulina naye nkugambye nti bamugambe batuula 2019 nga ne mu covid tetunaba kuyingiramu nga batubanja abazadde bakomplaininga jukira eyo kilasi eri waggulu baya siniya fo terimu desikezi kilasi ezinya teziyina table teziyina chairs ekyo ekigambo nze nakirayisinga nga kibuuza chairpersoni wa ttamu ne mubuuza primary yetusinga amaanyi primary yafuna chairs nga bagizimbidde yafuna chairs ez'abasomesa naye munange eno ku secondary omusomesa y'ebitabo agolola ayimiridde tebo tebamuwa abaana abaffe tebalina desike zino 20 kilasi n'amaterimu 20 kati kikyakwe kuyimirira ayogera ebigambo nti sente kakati okugolola tutaliko okubuza eki nga ne bamugambe mwebala kati balika bati okuba nti bamanyi bizibu bya Seed Secondary nga gundi nga mufuwaire yatulemeza ku lukiiko naffe tetulwagala kuluweerezaamu naye ekizibu nti batulemezaako naye kakati y'olwaleero muntu babadde bakyatubanja abiri 2020 sirowooza nti Mpunge Seed yeka yatafuna sente mu covid abaana baali tebasoma 2021 sirowooza nti Mpunge Seed yokka yatafuna sente siyitibwa naye olukiiko lwe nasemba okubeeramu batuwa bajeti eno naye bajeti eno sente za covid tezafulumiramu netuwunzika nga tugambye ebbaasa netumuwa wiiki emu abeere nga sente ezo azitaddemu n'ensaasanya yaazo tusobole okukola ki naye okuva olwo naddayo okuyitibwa mu lukiiko bampita na kiro bankubira kwa deputy yankubira kiro bwe tunaaba wanaabaawo olukiiko ndowooza headmaster kimugwako buga esirabangako ng'eggombolola yeekola ki mwe temulabanga waliwo obuzibu era lwaki chairman wa PT aliko lwaki taliiko era lwaki tebamutaddemu agenda eyo temulabanga waliwo entalo eziriwaawo tetusobola kubuuka ntalo ezo ate tulonda PT endala kati eri ebaddeko ekoze eki lwaki bagiwamba era lwaki tatuddaawo kutuwulira biki byakoze biki byabya ekirala lwaki tebatusomedde minutes ezaayita tetwagala tubuzaawuza wano ku ssomero waliwo wanakyemalira kyeva olaba abakulembeze abamu babafiisa essomero lye liddukanyizibwanga amaka ag'omuntu omu ebiteeso ebitwala essomero lino mu maaso kino nkiggumiza osabye ebiteeso ebitwala essomero lino mu maaso twawunzikanga ekimu kirina okutwala essomero lino mu maaso headmaster kuvaawo kubanga ebyensimbi ebyogera kyava ku kimu kubba sente za ssomero eziwerera ddala kubanga n'esente tezaali za kizimbe kiri kuguliramu butebe kigwe ne bamukwata offside ng'ali mu bukadde 2 mu katya n'akola n'endagaano okusasula ki yakusasulako mmeka kati aboogedde ku nsimbi mbagobye aboogedde ku kino bakoze ki twagala lukiiko luki awo tuba tugenda mu maaso
So chairperson njogera nga chairperson w'ekyalo ndondebwa abantu the set simu ya kutikiratira mu bintu fana bibiti nkaka sante somero lino n'olukiiko lwayiga manyi fact twaziza olukiiko luno obujja nga twagala balondoola ebizibu ebyo n'okulabika nti babanja ki sente kubanga yatwala gundi eyo contract eyo yajja wano ng'abanja sente balance asobole okumaliriza omuki so nteesa bwe nti ebimu kubitwala ebisomero no mu maaso nze byensimbi sibitunulidde nnyo kubanga bye byavaako entalo bagambye meka wonotandika okubala ensimbi z'essomero lino kati kuva 2019 bizibu byereresewo kyapaso biki naye ekizibu kikino siira njogedde enkyo ojja kulaba gava bajjewo siira koleki lwakyayogera bwati mubujjewo bwe bukulembeze bwawa ayogera amazima gubakolaki bwebajjawo ayogera ekituufu gubakolaki kati myaka emeka tewali budget tewali board tewali PTA n'essomero ligenda muki kitegeeza siri yaffe eriyo bananyini ki bagafuula makaga bizinesi zaabwe so singa zibadde bizinesi nga zabazadde nga batandika omulimu guno kubanga essomero lino byafaayo twatandika nga baliyita Mpunge Secondary School kitegeeza lyaffe netusaba government president yajja wano netumusaba baliteeke muki netulikyusa erinnya nelifuuka Seed Secondary School government elitwala kati abazadde government yagamba nti kati nga bwe mitute bagobye yagamba mbakwati ki bakwatiddeko kati government bwe tukwatirako lwaki ate mufuula abantu ababi mu mbeera bwetyo so twagala tubeera ababi nga twogera maki amazima budget naye twagala kumanya baliddukanya batya nga budget simpise batuula butuuzi edimansira n'atuula ewe n'agamba ngenda tambuza bwenti chairman wa board n'agamba ati akola bwoti twagala tumanye ddala olukiiko budget yabo nga simpise baddukanya batesomero budget gyolaba eno budget weri wano eri mu bukadde 110 n'emitwalo 4 ezo sente nyingi nnyo zandibadde zikoze kyetulabako wano ku ssomero naye tetukola ki tetukiraba namwe abakulembeze temukola ki temukiraba twagala okumanya sente za covid headmaster ne boodi batulage sente za covid zatambula bweziti n'olukiiko olwa finance kubanga balina ku reporting eri baffe bazadde twagala batulage sente za covid zakola kino nakino kubanga si zaabwe za somero lyaffe naye olunaku olwaleero tuzze nga tutuka tugenda londa executive mpya naye ate kubiri bye twemulugunyako luli obulambukufu obutali bulambukufu bw'ekyemu tebikoleddwako talina kyalaze na kimu kubanga ne bajeti tatuwa ngaffe abazadde b'Empunge asigadde akolanga bwakola ki bwe yali akola ate mutukako okulonda olukiiko olupya kwe kusaba abakulembeze baffe abegombolola bannange ndoza naye mwewuliriddeko ki ebiteeso ebyaliwo mu kusooka omukulu nakyusaako wadde n'ekimu ate essaawa zino mugamba tulonde olukiiko olupya awo tuba tutambula nga tugenda mu maaso Mpunge tuba tukizimba oba tugizabuza wansi omupiira nguziza gye muli banange tunoonya nsonga omuzadde afudde waggulu agambye okulaga nga tukoze bwetuti n'agamba boodi babadde banyonyola ku bya boodi tulabe butya bwe tusoma empendo laba nga tutereeza so kati erimasa bada tunyonyola ebya boodi ate ne mugamba wenjogerera wano bakadde bange bakama bange LC3 yamaze okumpa amannya 5 agayina okutuula ku boodi nga foundation body era mukyala Adija ajja kunjulira y'omu ku bo namaze dde omusaba CV ye tabaddeeko ekintu kiri nti mwakyogedde tulina okukyuka Asiimwe si muti kubanga gwameraawo obujjawo bulina kufa gusobola okukyuka ne tukola bye mwagala
naye nga bulijjo awo ffe ng'abasiraamu twogerawo ekigambo kimu nti alhamdulillah. Ojja kuba nkitegedde nti mwagala essomero lyaffe lisobole okuba nga litambula. Mbeeyanzeege abazadde baffe. Mpozi olukiiko luno we luli naye tulina ekinyusi ekikulu. Ekinyusi ekikulu kwe kulonda olukiiko lwa PTA. Kubanga mu mateeka olukiiko lwa PTA lumala ne luggwako. Ne tuddamu ne tukola ki? Ne tulonda olupya. Kibadde kya kusaalirwa nti tubadde tetunnalondebwa. Naye y'ensonga lwaki tuli wano lwe lukubiriro lw'olukiiko luno tusobole okuba nga tulonda olukiiko lwa PTA. So bwe tutaba na lukiiko luno essomero tetusobola kutambula bulungi. So mbasaba abazadde baffe mwenna, omuntu awulira nga alumirirwa ku Seed School Mpunge, twagala omuntu alumirira Seed School ey'Empunge nga anaasobola okubeerawo okuyimirirawo okulaba nga Seed School etambula. Nawakuba nti akakiiko kabaddewo naye essaawa zino batulaga tikakoze eki tikaliiwo. Mbadde nsaba tulonde akakiiko kasooke mala ekyange tuve mu kino kubanga ezo ensonga olukiiko twabeera wano twada mu kuyomba ebintu tebyaggwa n'olwaleero tugenda biddamu mudde mu byemabega tunaabeera emabega mpaka kutuusa ddi balondese olukiiko olukale lwandi ngova lujja kukwatagana ne boodi baddemu batandike buto tubanje sente zaffe. Naye bwe tunaada mu kino tibigenda kugwayo ebyo ebyange. Ssentebe teyagamba okusinza ku mbeera kyawano sikyagenda mu maaso nga nkolagana n'ekyemu ono. Nze ndowooza ababiri ekyemu ne ssentebe waffe oluvannyuma lw'olukiiko olwo banditadde ekitiibwa mu kusaba kwaffe abangi ne baddamu ne bakwatagana okulaba nti batuukiriza ekyo kye twabasaba. Kati ssebo ssentebe olwaliwo mulize nze ndowooza olukiiko luno lwe mwayise mwalutumye erinnya ebbi. Ekituufu temusobola kutukubiriza nga temuli bazadde nga tetwabalonda ku lukiiko lwaffe olw'abazadde. Ekitegeeza muzze kunoonyereza era mwandiwandiisa ekituleese hetita bwe yandyogedde n'oyo namba 3 ngamuga ekituleese kunoonyereza nga mutugamba ebizibu ebiri wano ebyaviirako olukiiko lwammwe okuba nga tekyakola bulungi bizibu ki nga tubibawa nga muddayo ewammwe nga mukola ku lipooti nga mutayiika nga muddamu nga mutuyita. Ate nsuubira n'ekyokubiri ne PTA yaffe eri mu buwambe naye mwandigiwadde obudde abakadde bonna ne mubayita mu yafeesi yammwe abaana okuba nga temukyakola bulungi buzibu ki ne muyita boodi yonna mwami boodi mwami Abbas oyo bukyala tutula wano tabeerangako mu kiiko wadde si alukubiriza naye ye mukama waffe aba alina okubaawo. Naye mwandimuyise ne bammembazi be bonna nabo ne mbabuuza tuwulira obumulumulu ku ssomero liri lye muvunaanyizibwako bumulumulu ki bizibu ki ne babuulira olwo ne mukola lipooti enzijuvu ne muddamu ne mutuyita abange osijjako ABCD bye bino bye twazuula endowooza yaffe yeeno naye gamba
tulonda bazadde bapya wano okuleka ng'ensonga eggusi ekyo kyesemba nakyo ndowooza okusinzira ku muwala wange oli lesiti nga bw'ayogedde era ne bwe twali mu lukiiko olwo mwami byabali nga ssentebe wa PTA yakola emirimu mingi niera twamujjukiza ne tumusaba nti oba oliawo boodi emumenyi emirimu egimu gibaja egisinga obungi egyokusalawo gya boodi yensonga lwaki ssentebe oli akiikako byajja ewaffe byakola ki byabatwalira boodi era n'ensimbi ze batwongeza bwe kiba boodi emala okukiyisa ne batuyita mu meeting eri ne mbagamba sikyasobola ku myaka gye maze nga nsika nayo omuguwa sikyasobola kola ki era n'ensonga abaaliwo nezibanyonyola kubanga mu meeting eyo nayo era neneebaza buli kimu nenkola nendagana buli kimu gye twali tukoze n'olukiiko lwange ne mbagana naye awo wenkomye kakati mu mbeera eyo olwaliro luno bakugambye baluwa zatambula mpaka ku disitulikiti baluwa zare ate omukyalo oli ankoze bulungi atugambye fe PTA obuyinza tetubukola ki boodi yoyina obuki boodi bebamu kuba tulabye ennaku ate be balina obuki kati wembuuliza ffe tugenda omusajja olinga bagaye ntumu tulina kwabo ba Katonda kubanga disitulikiti emanyi kawa amanyi chairperson district amanyi kansala tutwala amanyi gombolola emanyi kubanga nemina tusingo nga bwe tulinga tusigo mu bwana ye weziri nakalema amanyi aigigi amanyi RDC amanyi katugenda mu abawo permanent secretary amanyi ebigwe mpunge wabula singa twale n'omukisa nga tusobola okusinga na minisita mwami Muyingo sanga kyali tukoledde najja n'atutaasa ekizibu abantu b'empunge kyetulina kubanga bebanukuwa batwala omuntu kuba essomero lyaffe lifiirwa olw'omuntu ati abakulembeze bafe baali badde batuyamba bajja basiiga kazigo tetuzze kusaabulula wabula tuzze kubakumaakuma emiting eri atulakulwa mu gwakumeka si myaka ebiri lero letukomyewo nga naye bamukasa okuva mu taamu wano bamukaka nabo bennyini bamukaka tuuza olukiiko eyo taamu negwako tuuza olukiiko ne taamu negwako ekyo abaana batandika kumanda abaana batandika yuneebu kati kite ku luli abaana baali mu yuneebu lwe twatuula tukomyewo era tuli muki tulidde era mu yuneebu ebifa bye bikola ki kati simanyi obuyambi tugenda busabawa kati nze ekyokola nze kyekimu kubanga boodi eyali ewadde wandiika tesobola kuwandiika kubanga bamukkiririzaamu bo bamirembe nnyo ku ye fe abazadde fe abafiirwa obuyinza tetukola ki fe abazadde abafiirwa obuyinza tetulina kati simanyi tugenda kukola tutya engeri gyenjogera ebitalina amagezi sokya masoni kansabe ntuule Yogera